Gyako akawuuwo. Tebalina kye baatulaga nti be bannannyini ttaka. Ettaka lino lisangibwa ku kyalo Katambo gombola y'e Nangabo mu disitulikiti y'e Wakiso nga liweza obugazi bwa yiika 10 nga liri ku buloko namba 94 ne ploti namba 10718. Ettaka lino limazeewo emyaka egiri mu 10 n'okusoba kubanga jjajjaffe yafuna ettaka lino mu 1914 ng'alifuna okuva ku ttaka ly'omumbe Jankinzi eyali square mile namba. Jjajjaffe yali mwami wa Kabaka. Bano nga bakulembeddwamu Musa Tamale bategeeza ng'ettaka lino waliwo abantu be baali bawo okulimirako kyokka bagenza okuddamu okutegeera ng'ettaka waliwo abajingirira ebipapula nga baagala okulyeddiza. Ettaka lino tuzze tulikozesa mu bya bulimi kulundirako mu kiseera kya COVID lyalumbibwa omufere Nsobya ava mu ofiisi ya Nakalema kubanga yagamba nti alina abanene okuva mu ofiisi ya Nakalema. Ettaka lino nze mmanyi lya mwami Samuel Bisasi era ye nannyini Boweri ye yagiteekawo. Eno tetusindikayo baana kuba tutyayo bo babeerayo nga bo baagala kutulugunya bakubuuzeeyo ng'ani okoze otya nga te nayikonde maze ebbanga ng'eri muno tugikimako amazzi. Tamala ategeeza ng'ettaka lino kwe kuli ekijja kwe baziika kyokka taata waabwe Samuel Bisase bwe yavaayo okutandika okulirwanirira olwo naggulwako emisango ku poliisi. Bwe twajja okubatuukira olw'okuba nti bo bakozesa amagye abayina emmundu ate ffe ze tutayina batandikira ku nannyini ttaka yennyini alinga alina obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo kumukwata kumukuba ku poliisi y'e Matugga. Era yasulawo ku poliisi y'e Matugga naye ng'ekisinga okwewuunyisa nti omubbi asobola okusiba nannyini. Nannyini yali emyaka 86. Twagezaako n'okumusaba poliisi bamutuwe naye nga batugamba nti waliwo order from above ya State House nti Nakalema yali emabega okutwala ettaka lyaffe. Waliwo n'abantu be balumiriza okwenyigira mu kubba ettaka lyabwe kyokka nga bagezezzaako okwekubira enduulu mu b'obuyinza wabula ate ne batayambibwa. Ettaka lino liyiika 10 naye basaako yiika 10 sega yiika 9. Yiika 9 kino kye tuliko kati essaawa zino. Naye abaffe bajja mu COVID mu Gwokusatu batandika oddinyaga ng'akulembeddwa Nsobya. Abantu abadde bakolerako naye bano ababbi b'ettaka fe twagenda olaba muki mu korona nga buli avaayo nti ye nannyini ttaka. Wakati nze wemanga azze eno bakunkwala kuntwawa ku poliisi kali nange nteyo okukola ki okujjayo eno kuba balina abasirikale ku poliisi e Matugga bebakozesa. Babatuuze abakolera ku ttaka lino bategeeza nga bwe bali mu kutya olw'abantu be batategeera okujja ne batandika okubatulugunya kosa okubalabula. Twalima wano kasooli otulima kasooli nga muzeeyi atusasula bulungi naye tumukungula wano tumutwala ku sitoowa ey'eri esayidi eri ne tumutwalayo naye kyenneewunyisiza okulaba nga nti mpulira nti ettaka lyatundibwa ne mubuuza ati era nze muzeeyi Saamu namubuuza ettaka walitunda nti azisitundanga ttaka. Kati taata yali ng'akolera bano nga taata tebalina bamuteeka kati nga nange nga banzaala kuno nga kimanyiyo gye banzaala e Rwanda kati nze nkulidde muno nga kimanyiyo. Tusobodde okwogerako n'omu ku gwe balumiriza Edward Katongole okwenyigira mivuyo gino gyonna ng'onaategeeza nga bwe yagula ettaka lino wabula nga balindirira kkooti eragaani nannyini ttaka omutuufu. Yakiguza waali era twagenze ne ku poliisi ng'agenza okusenda ekibanja kyange ne tugenda ku poliisi ne tugenda ne RDC ne bamusaba empapula n'agaana okuzireeta yakireyininga. Yes. Bino ebintu bw'ogamba nti olina obwannannyini nti gw'olina obwannannyini ng'oleeta eyagguza nga n'oli aleeta eyagguza. Emmundu bijjirako kigoloza abasirikale bo tebabeerako na byabwe. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bazigoba we zirundirwa kati nze nsula nazo nzikuuma nsula ku bwerinde bayinza okuzitwala nazo.